Alamusiza nze Assistant Superintendent of Police Owoyesigire era nga we banyonyodde tuli wano ku Lugogo Cricket Oval nga tuli mu lukungaana luno okwogera ku nteekateeka eza security era bwe tunaamaliriza okuba nti twogeramu nammwe ng'abamawulire wajja beerayo meeting ya security okulaba nti nno tutegese batya olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 29 naddala enteekateeka eza security ku Kivulu kye bayise Nalongo Launch. So ffe ng'aba security tuli bamalirivu wadde ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso eza security nga bwe tuzze tukola okuwa obukuumi eri bannayuganda bonna abenyigira mu bivulu bino okusanyuka kuba kya bulijjo era ffenna tukimanyi nti ebivulu bino birina kye bigatta ku ggwanga lyaffe. So ng'aba security tulina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, tulina okukuuma investments zino zonna eziteekeddwa wano omuli stage, omuli ebyuma ebijja obbanga bikebera abantu n'omuli ebifo bino ekifo kino kyennyini mwe tuli nga kwotadde n'abo banaaba bakiyingiddemu oba ozze bano be bayita abawansi oba abakulu bonna abasuubirwa okuba nti no bajja bonna bajja bba baweebwa security y'emu. So tuli bamalirivu nga tweyambisa ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism. Ekintu kyokka ekiriwo ng'ekisomooza ng'eggwanga essaawa zino eky'obutujju enkuŋŋaana zirina okuba nga ziri organized bulungi era tusuubira okuba nti nno bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero n'ensonga etuleese wano olwaleero kulaba nti nno tweteekateekera olukuŋŋaana olw'Ekivvulu kuba nti nno tewali n'omu ayinza kusoomooza security yaffe okuba nti nno atukola ekintu oba abo bonna abajja nga balina ebigendererwa ebyokuba nti nno babba nabo amateeka gabakwatako. Ebbanga eriise tubadde oba ng'omwaka oguwedde naguno nga gutandika ebivulu bibadde ngamu obuzibu olw'abantu abaagala okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi wabula bizze bikendeera alipoota zizze zikendeera olw'obumalirivu n'amaanyi ge tuzze twongeramu mu kulaba nti no tuwa ebivulu bino obukuumi. So tukimanyi bulungi kino kya mugaso nnyo eri eggwanga n'eri abannakampala abaagala okuba nti no basanyuka. So tujja bbeerawo musanyuke n'obuvunaanyizibwa naye mukimanye nti luba lwakutaano bwe muba musanyuse temusanyuka nnyo ate ne muvuga amamotoka nga mutamidde mwewala ebintu ebimu ebiyinza obbateeka mu buzibu. So tuli bamalirivu okuba nti no tuwa security olunaku olwo yenna ayingira ajja bba akeberebwa. Tubasaba temujja na bwana buto bubebi ku migongo oba abaana abato bwe mulaba nti no bato ddala abo abagenda obbabulirako mu bivulu naye wadde ttiimu zaffe zijja bbeerawo naye temututeeka mu mbeera eyo yakutandika ate kunoonya bwana buto. Ekirala tojja kirina kintu kyonna ekiyinza okuba ekyobulabe eri omuntu munno obanga kiso eccupa tezikkirizibwa era abagula bbiya balina bwe bamuteeka mu bi disposable glasses era bw'oba toyagadde muntu agenda ku headlininga Kivvulu oba gwe bayise okuba nti nakikirirako omukulu mu kuyimba banaye temukasuka bintu ebyo si byavunaanyizibwa. So tubasaba mweyagale bulungi mubeere beegendereza lunaku olwo mutegeezeeko poliisi kuba wajja bbeerawo ab'engoye eza bulijjo n'abali mu ngoye eza kaleeya okuba nti no bawa obukuumi eri abadigize bonna abasuubira okubeera wano mu bungi ddala kuba tukimanyi bulungi omukulu ono era bw'atuuza Ekivvulu abantu bajjulira ddala. So naffe tuli bamalirivu okulaba nti nno yonna ennamba enaabeerawo tugiweera ddala obukuumi obusaanidde.